Mbaniriza mu program ya fendala olunaku olwaleero abalungi abatulaba. Mbeebaza okubeera nga mukozeseza ebyuma bya PayWay. Mbeerawo buli lwa mukaaga okubeera nga mbasomesa enkola eno eya PayWay. Amanya gange ekyali Philip Mwesigwa. Olunaku olwaleero ate tugenda kweyongera maaso kubeera nga tuyiga enkozesa y'ebyuma bino. Kuba ebyuma bino birungi. Ekyamazima birungi biyamba. Totakula airtime. Ebisale ebyo byonna ebya DSTV, ebya internet obisasulira ku kyuma kino. Kakati n'olunaku olwaleero nzize mu program endala nga bwe nabasuubiza nti ngenda kubeerangawo nga mbayigiriza. Kati nze mu program endala era tuwongera okuyiga kubanga abantu abamu batandise okuyiga gye tambulidde eyo tulabye abantu batandise okozesa ebyuma bino. Kati naawe ali ku TV essaawa eno abeera ndaba. Nkimanyi osobola okubeera ku TV eno n'otunula n'olaba enkozesa y'ebyuma bino n'oyiga. W'osanze ekyuma kino wonna naawe oyinako ky'osobola okukola. Yiga ekyuma kino ojja kumanya emigaso okusinga nze bwe nkunnyonnyola wano. Kati olunaku olwaleero njagala tugende maaso nga tuyiga airtime ono tumugula tutya era ngenda kwongera okuyigiriza. Internet tugisasula tutya era ngenda kwongera okuyigiriza. Kakati waliwo promotion yaffe egenda maaso. Yatandikidde ku Nakumaati. Kale ate nejja era egenda kubeerawo ku Nakumaati ku lw'omukaaga. Promotion zino zibeerawo lwa mukaaga. Tugenda kubeera era ku Nakumaati bwe twabadde promotion yaffe yasoose abawanguzi mugenda kuba mubalaba mu program eno ngeggwa. Bawangudde airtime, waliwo eyawangudde internet mwezi gwa bwereere, eyawangudde DSTV mwezi gwa bwereere. Abawanguzi abo tugenda kuba tubalaba mu program eno yennyini nga tumaliriza eri. Kakati njagala nkutwale tugende maaso era tuddemu tuyige airtime tumugula tutya kuba twafunye ebibuuzo bingi. Abantu abatannaba kwekakasa nkozesa ya kyuma kino okugulako airtime. Kati beerawo gwandaba nkutwale maaso obeere ng'oyiga engula ya airtime ku kyuma kino. Sigala ng'olaba katugende tuyige ate tugula tutya airtime ku kyuma kyaffe kino ekya PayWay. Beerawo. Bw'ojjogula airtime kuuma kuno onyiga airtime. Bw'onyiga airtime ng'oteekamu ennamba yo ey'essimu. Bw'omala okuteekamu ennamba yo ey'essimu ng'onyiga nti next. Bw'onyiga ekigambo next ng'ekusaba ssente mmeka z'oyagala okugula kati ng'oteekamu ssente zo ez'empapula tekikozesa binusu ekyuma kino. Kakati bw'omala okuteekamu ssente ng'onyiga next. Bw'omala okunyiga next ng'onyiga ku kagambo pay akategeeza nti sasula ng'onyiga nti pay. Era olunyiga ekigambo pay ng'ofuna ka receipt ko akakulaga nti ofunye airtime wo ku ssimu. N'akamesegi nekereeta ku ssimu nga kakulaga nti omaze okusasula airtime wo ow'olukumi ku ssimu yo. Akamesegi kajja mwenna mukirabye naguze airtime wanusu 10 ng'olwo maze okugula ka airtime kange era kati wendi nsobola okuba akasimu essaawa yonna. Kajjukira ekintu kino nkikola essaawa yonna oba 9 gwa kiro oba 10 gwa kiro essaawa yonna kasitamba nga nsanze ekyuma kino. Kati sobola n'okkuba essimu oba kitegeera sitakudde sikoze ki si byabudde nti ate kati obudde buzibe bagaddewo sina wengenda kugula airtime. No, ekyuma kino essaawa yonna ate services zino zifuna mbagirawo. Eyo yenkola eya PayWay kukwanguyiza kusasula bisale, kukwanguyiza kufuna services mu budde wonna w'oyagalidde ate mu bwangu obw'ekitalo. Ng'enkola yonna iweeba ey'enkozesa y'ebintu osobola okufuna obuzibu ng'okozesa ekyuma kino. Naye tuyina essimu yaffe ey'obwereere etali yakusasulira gy'osobola okubako. Essimu eno eri note 8 note 1 2 2 2 2 2. Nawe okubidde essimu eyo ng'ofunye obuzibu mu nkozesa y'ekyuma kino baba basobola okuyamba n'oba ng'ofuna obwangu mu nkozesa mu kyuma kino. Obuzibu bwonna bw'oba ofunye kuba bukubi essimu eyo gye nkugambye muganda wange. Mutambula mu supermarkets ez'amaanyi, mutambula mu malls ennene, mutambula mu okimanyi nti ne ku mayunivasite agamu twakitaddeyo ekyuma kino. Mu mayunivasite abaana abasoma ku yunivasite ekyuma kino osobola okisangayo. Gula airtime kyonna ky'osobola okusasulirako kisasulireko. Eyo yenkola okuva mu PayWay systems ez'okwanguyiza obulamu gwe Munnayuganda. Nga PayWay genda maaso n'enkola ey'okutalaaga eggwanga lyonna etuuke ku muggo omuntu owa bulijjo. Tulina ebitundu bingi mu ggwanga nabagamba tuli mu supermarkets ez'amaanyi, tuli mu malls ez'amaanyi, ate tuli ne mu bifo ebyenjawulo ewali obupande. Tulina obuuma bwaffe buno obutono bwe twayogerako mu programu yaffe eri eyasooka. Kati obuuma buno tulina ba agenti abo be nagamba bakuyamba. Ba agenti bano mwe bali mu bitundu byonna eby'eggwanga. Bw'olaba akapande akaliko PayWay oba okasanze ku dduuka oba okasanze awantu wonna, gendawo omugambe nti waayi njagala kukozesa PayWay, njagala kukozesa ku migaso egiri mu PayWay. Akuuma ako weekali ate ba agenti baffe bano nabo tugenda nga tubalaba batubuulire migaso ki ate egiri mu kuuma ako kuba nakaate kalina emigaso gye kasinga ku kyuma kyaffe kiri ekinene
kati njagala tugende maaso nga tuwuliriza ba agenti baffe bano kiki boogera ku kuuma ako akatono ate kiki boogera ku nkola eno eya PayWay kubanga PayWay eyamba gwe omuntu wa bulijjo ali eyandaba essaawa zino tutya nkola ya PayWay weetabire mu nkola eno eya PayWay wonna wootambula mu ggwanga PayWay genda kutalaaga eggwanga lyonna ku lulwo gwe munnayuganda ofune obwangu mu nsasula y'ebisale bino mu bulamu bwo ebibadde bikutawaanya. Manya gange bampita Joasho Kecho kolera wano ku Sheraton Hotel Kampala kuuma kano aka PayWay sobola kakozesa kufuna airtime wa mikutu gyonna oba yeetaaga kusasula DSTV oba yeetaaga internet oba yeetaaga airtime kati abangambye ye service jemuwa muntu aba yagadde kano services za PayWay ku Sheraton ajja kuduuka namba 10 ku Sheraton Arcade wano tusangibwa wano duka baliyita Rio Systems. Amanya gange bamutana Kyejo Olivia nabida no Kibuli supermarket. Omuntu amaze nga yagala kakozesa kana akuuma ka PayWay ojja kuleeta ennamba yo ogisome bulungi njiwandika kuli then nkusindikirako airtime gwoba oyagala. Ebirala ebisasulwako tulina internet tulina ne TVs woba oyagala bina tukuconnecting yako. Kati mwena mbalagirira bakasoma mwena mbaga mwena muyitire ku Kibuli supermarket tulina akuuma ka PayWay oba oyagala internet oba oyagala TV byonna tubina tusobola bikolerako ne airtimes byonna tusobola bikuterako airtime yonna gwoyagala wadde wa millions naye tumukusindikira yenna n'ofuna ne receipt buli kimu ku ekiri. Amanya gange bampitana Juma Ramla Leila obubaka buno buva ku In Connecting Uganda oba giyite Forest Telecom Uganda kati tulina enkolagana ne company gye bayisa ya PayWay oyo yenna akozesa internet yaffe osobola ogenda ku kyuma kya PayWay nga gye nkugambye oba Lugogo Mall oba Garden City nosasulira ku ekyo ekyuma kinyingi kyoba ogenzeeko n'obuuma obutono bw'omu ngalo nabo batundawo safeguards. Kati nze nandirowoozezza oba nandikubirizaawo bonna ba internet service providers bakozese ku enkola ya PayWay kuba PayWay etuyambye nnyo nga In Connecting Uganda kubanga bakasitoma baffe bangwira okusasulira internet yaabwe mu ssaawa oba ne batamala biseera bingi nnyo ate banoonya headquarters we ziri ate bazeewa naye bagenda ku PayWay kibangwira. Bampita Mr. Brian Buzu nze operations manager wa Datanet. Naffe tukozesa products oba services ezimu eza PayWay kati nga waliwo system gye tukozesa okusindikira ba staff baffe airtime okusasulira TV zammwe zi DSTV zonna system yonna weeri. Datanet ne PayWay tubaleetedde system eno enyangu gye musobola okukozesa ejjo byanguya okuloadinga ku services ezimu ze mukozesa mu daily life. Kakati nno omaze okulaba enkozesa y'ekyuma kino ekya PayWay ate jjukira buli w'okozesa PayWay osobola okuwangula nga bwe nagambye nti tugenda kulaba abawanguzi abazze bawangula ebirabo byaffe mubimanyi bulungi nnyo emitwalo 3 gya airtime ku simu yo ne message ogifuna ng'owangudde sente zino si kiwaani ofuna message ekukakasa nti okoze eki owangudde wabula teweerabira nti ka receipt buli w'okozesa ekyuma kino receipt yekuleetera obuwanguzi kuba receipt zino z'okuuma zojja nazo bwe bukakafu obulaga nti obadde okozesa ebyuma bino ebya PayWay. Kale nno n'olwekyo nti abawanguzi baffe abawangudde betugenda okulaba olunaku olwaleero be bano betulina era ku promotion nga bwe twakugambye nti ku nnaku maati bwe twatandikidde promotion katulaba abawanguzi abawangudde internet DSTV ne airtime emitwalo 3 namwe mubalabe naawe ali eyo ogende maaso ng'okozesa ekyuma kino ekya PayWay systems. Nga bwe nabagambye nti tulina omuwanguzi waffe olunaku olwaleero wano ku nnaku maati promotion zaffe wezigenda mu maaso ebifo bigenda kubeera bingi ebyenjawulo netugenda ogenda nga tukola promotion zingegendewo kati olunaku olwaleero njagala kulaga omuwanguzi w'olunaku olwaleero abawangudde jjukira ebirabo tulina airtime emitwalo 3 tulina internet ey'obwereere tulina ne TV ey'obwereere kati tugende tulaba omuwanguzi w'olunaku olwaleero ate awangudde airtime ow'emitwalo 3 njagala otunula eri abantu abali ku TV obabuulire olunaku olwaleero kiki owangudde mu nkozesa ya PayWay okuva lwe twagamba abantu okukozesa receipt nga babutereka gwowangudde ekiro lunaku lwaleero. So mpangudde emitwalo 3 okakasa kyoyogera kakati sooka mbulira amannya go. Nze mwami Kigongo Dalini. Owangudde otya mu nkola eno ya PayWay system? Gamba mbadde maze emyezi 8 nga nkozesa PayWay. Okay. So mbadde ndodinganga omutwalo gumwe 12 buli lunaku. Okay. Nakozesa ebyuma bino. Nakozesa ebyuma bino. Kuba nkolera lubowa ku near quality supermarket. Engeri empangudde mbadde saving nnyo my time in the way that emirimu gye nkola. I'm managing one of the good African coffee
ya gundi eyeruwa kati mbadde gamba tole changu yemirimu jange ngeri nti bwe madde ngenda mu other outlets nga wesanga nti kugula airtime olina omutakula naye kino nkisanze nti kyangu nnyo ngula nimba nedoldinga nemba nga nsobola okukola ki okuddukanya bulungi emirimu gyange so nkisanze mubuzibu n'akatono tunyonyola engeri gy'obeera ng'owangudde emitwalo 3 gya airtime bwe nafunye essimu nagifunye ejjo omukyala omuyita edith saso kitegera bulungi bwe yaŋŋambye neŋŋamba nti okakasa naŋŋamba kituufu gamba ndi musanyufu nnyo era mbadde ngamba bannayuganda benyigire nnyo musisitemu eno sente zino zifunye mu kaaki oba message eze ku ssimu yo nekulaga nti owangudde emitwalo 3 gya airtime message eze ku ssimu yange nti emitwalo 20 obadde oli awo mbadde ndi awo ndaba message nyonyole mbulambulukufu obadde oli awo kati essimu nagifunye ejjo tebanga nti okudde era tebangamba nti promotion weri wano ku nakumati but so bwenzize nenesanga nti mbutuufu byembadde mbusabuusa kituufu bangudde ssente ebirabo byaffe byali bisatu internet airtime ne DSTV kakati tuli ku muwanguzi owa internet gwe njagala ate nkulage naye atubuulire yawangudde atya awulira atya owekitiibwa amannya go gwani nze Sheboa Seboa wawangudde ki nawangudde internet kakati sooka otubuuliremu mu bumpimpi wawangudde otya internet ku byuma bino ebya PayWay internet eyo opapula bwe mbadde nfuna nga nze mbutereka bungi nnyo ngenda mbutereka nti mbadde ndi awo nenfuna essimu nga nti mpangudde internet mwezi mulamba essimu eno wagifunye ddi ndagifunye jjo kati olunaku lwaliro bwezze wano nze wano ku promotion ku nakumati wano ngize okundaba banga kiri omaze ng'okozesa ebyuma bino banga ddene okuva webyajja kuva byatandika okukola paka kati bwangu kigwe bw'obisanzeemu tunyonyola omuntu ali eri akulaba bwangu kigwe bw'osanze mu byuma bino oba okitegera mbuulire kugamba n'omuntu ali eri awulire okwagala okukozesa ebyuma bino birungi nnyo bwe mba njagala oteekako airtime kola bulungi nnyo tebirina buzibu bwonna nze mbikozesa nnyo bulungi tebinnumyangako nti oba mpulidde bikoze bitya byuma birungi nnyo bisufu nnyo obisanga mu bitundu ki bisanga mu bitundu bingi nze ndi mutambuze buli wentuuka mba nkisangawo nkifuna otambulira kwegamba bifo ebyenjawulo mu Kampala kyekikuleetedde okubeera ng'owangula kuba obadde okola ki obikozesa mu buli kiseera kati owulira otya muli okuwangula omwezi mulamba ssanyu lyamaanyi nnyo olaba nga mpangudde mwezi mulamba intaneti mpulira ndi musanyufu nnyo kati ogenda kwongeramu maanyi okozesa ebyuma nnyo era n'omuntu ali eyo atanaba byeyungako bannaye mukubiriza byeyungeka byegatteku bintu biramu nnyo bintu birungi tweyanziza nnyo oyo ye muwanguzi wa internet kati tutuuse ku muwanguzi waffe wa DSTV omwami ono kyentegeddeko nti agenza okufuna message ye emulaga nti yawangudde abadde mu ddwaliro ng'alina mukyala we yazadde olunaku olwaleero kati message gyagifunidde embuulira nti yawangudde kakati katwogere naye tulabe yawulira ati ebintu bino ebyokuwangula omanyi bikugwako totegedde kati katugende twogere n'omwami ono tulabe yawulira atya. Yes sir, how are you? Fine. You okay? I'm fine. You're so happy. What's happening? You just tell us about what's happening. I just got to, I won the 1 month subscription fee for DSTV. Yes. Yeah. By using what is this? I've been using for PayWay like for 10 months. Yes. And then I won this 1 month free subscription for 1 month. Okay. Yeah. So I heard that you got this message when you're in hospital. Your wife has just given birth. Is that right? Yeah, exactly. I was just in the hospital, and my baby was like 10 hours old. Okay. So you got the message. It was you tell us about how you've been able to win. Tell someone watching you right now that this is what I've done to win this free month subscription for DSTV. Yeah. I have been using it for like 10 months, and I was subscribing. A week ago, like I subscribed for 6 months in Kabalagal actually, and then all of a sudden I got this message and I won. So why don't you encourage someone watching you right now to keep on using these PayWay machines? Yeah. If they are good to you, you've been able to win. I encourage them to use the PayWay machines. They are very easy, very friendly, and they even can get they can win also if they somehow if they are. Abawanguzi mubalabye buli okozesa ebyuma bino oba enkola eya PayWay owangula ebintu bino bya mazima
abawanguzi bennyini mubalabye nga beeyogerera bwe tutyo bwe tugenda okugenda mu maaso nga tukola promotion zino zatandikidde ku Nakumatt tugenda kuba tubalaga era abawanguzi omulundi ogujja mu programu eddako kozesa enkola eno eya PayWay muganda wange gwanda besaawa eno olabe birungi ki ebirimu genda mu maaso ng'okozesa enkola ya PayWay kuma ka receipt ako ka mugaso nnyo buli wokozesa ekyuma kino tosula ka receipt ako kubanga bwe buwanguzi bwo mulimu okuwangula ate mulimu ebirungi mu kyuma kino tukwagala nnyo weebale kulaba programu eno ate tusinkana olw'omukaaga olujja era nga nkuyigiriza enkozesa y'ebyuma bino oba enkola eya PayWay weeraba beera bulungi ate tusinkana omulundi ogujja baagala